Newspack channel kwoli wabale kumantino oje kumiddeko manji genkuletedde katubere ngate etugatandikirawo ensonga za Frank Gashumba tezinagwa katutandikire eyo munange oluvanyuma lw'okuvaayo n'abeera ng'ate atulaga mukyala we kakati nno tutandikidde wa Bad Black yavuddeyo n'alyoka agamba nti abasajja batandise okukoowa abakazi abeeyerusa kati baddukira mu North Uganda bannange omukazi wa North Uganda nkale oyo Bad Black bwati bwe yavuddeyo ate n'abeera nga agamba ate munange bakyagenda maaso n'okusabula Frank Gashumba onagambye nti abakazi balina emitima kati oyo afumbirwa Gashumba alabika yekyawadda mbu malayika yekyawadda okuba nti no yakomekereza ngali ne Frank Gashumba nenno malayika ye gwe boogerako yavuddeyo olunaku lw'eggulo ng'abeera ng'ate asiima omwami we screenshot yeyo gy'oli mu kulaba era ng'amwebaza n'alyoka agamba nti nno kuva we yamulaba yamanyirawo nti nno omuntu ono w'amazima era olunaku lwe yassazeewo genda mu bazadde munange lwamusanyusiza era n'amusuubiza nti ajja kumwagala paka yeyo screenshot gy'oli mu kuba nti nno olaba kakati katuddukeko tusoose kuddukako wa Big Voice akyagenda mu maaso n'okuba nti n'asabula Frank Gashumba nze ku ndabika genda bamu Frank Gashumba walibadde atiswagamu wa full figure size bwezityo nono gwaleese mutini yenna akoze amagumba ate oba abamanyi bagabadde gatya oba bamukwe batya ekifaananyi nze sibitegeera naye tugenderawo naye bw'atuuka 2026 mu Gwokusatu awo neebuuka kuba ndabanga ali ku bunkenke nze naye bintu sabe mutusa abantu abambala nzina kukwana baganda oyo mwana gw'otuta ogenza kumubonyabonya mwe abasajja bakuma ku 12 mbadde nkola nebboyi nanyiridde ye mchala Frank Gashumba simusimye ne mutandika okumbuuza obitugamba ngani nga naye bulijjo watugamba byatugamba bwe abavandimwe balungi nnyo bwe yatulise okuwasa ate abavandimwe teyabawasizza yanoonyeza mu Sudan nga naye bulijjo watuwa opinionize naffe etuweezaffe ekyokubiri mbu yawasiriza mukazi we si wa public ye Frank Gashumba wa public ne byatugamba tubisanga mu public kati naffe tulina opinioni yaffe buli kintu ekijano ku social media tulina kiteesaako ekyo nyongero kibategeeza kale mujje mu nkube naye nganza omugole simusiimye ate era temujja kumunkaka era ne munanvuma mazima gali nti nammwe mugamanyi si kye mbadde musuubira ebyo mutugamba abakazi temwagaliza nga Dr. Jani twamwagaliza nga ye twamusiima temutwesiriwalizaako kati ate katugendeko ewa Ssenga Acid eyasoose otuwa olugambo olwo nti Frank Gashumba emikolo gye gyabadde egisembedde naye kino kyagamba. Good morning. Nyongerezeeko ki omugole mumulabye naye maama akaseera Gashumba ke yalindirira okuwasa lwaki yakoze omukolo nga omugole yoyo afaanana bw'atyo yandifunye mukazi we ne bakola omukolo ogw'ekyama tebandikoze na mukolo kuba mu bwongo bwaffe we had a wife already. We had looks of a wife of Gash according to ebigambo byabadde ng'ayogera omukazi anyumira mu masuuka Katonda bw'atonda omukazi omulungi bw'alina okubeera. We had a wife in here in our minds and imagination. That imagination has been shattered. Ye Pastor Rosias Bijingo olunaku lw'eggulo munnange yasabidde Frank Gashumba kossa n'omwagalwa we katugendeko mu ssaala ya Pastor. Akola byawo wabula n'aleeta abantu bakatonda bokka ekitegeeza akwagala era bye babadde babuuza byonna wabawadde ekyokuddamu kati ansa n'atalina maaso agiraba webali olw'omwana ow'obuwala malayika nebadde bamubuuza bingi olwaleero obyanukulu
bwe tuvaako kewa Frank Gashumba wadde nga tugenda kuddayo atwagala ate tubeere nga tugendako ewa Prima kw'ossa ne Crystal Opanda. Munnange Prima nga bagenda bamubuuza ekibuuzo nti kuba ex-be ani yali asinga okitegeera nno maama erinnya yawaddeyo lya Mr. Henry. Akatambi kaakano Ito there. Truth, sikona kola there. Among all your exes, who had the worst sex? Oh my God. Temumumanyi. Nze nkubuuziza. Among all your exes, who had the worst sex ever? And who had the good sex? Bintu bibiri. Banange, bino ebintu ebisatu sibya ku police. Ate kati bakusiba saani. Banange, omutagenda ga musazeko ekigambo. Agoyogera mazima ze Prima gwe mmanyi wa mazima. Ate no game toyina kulimba. Kanjogere kale yina best wa worst siye na kuswaza. Ate byombi mbyagala bikulema mpa sente. Kale kanjogere wa best. Byombi mbisabe byombi. Worst ne best. Ebibuzo ngabika. Bwe babikulema mpa sente. Worst temumumanyi. Gwe yogera fe tujja kwesotinga. Worst bamwita Lincoln temumumanyi. Ate best. So far ni best. Abana bonna nga basaza. Aye, awo nga waliwo awo. Best wo. Best ya temumumanyi sikena hogera linnya lya muntu lye gwe mumanyi. Gwe nawe ne mwana Prima. Game ogenda Jono na nawe. Best ye gwe nina kati sebo. Anjaga ngambe wa ex. Ngambe among all your exes. Ex. Henry si mubi bambi. Chonkoze. Ngana kera ndi bulala abana kigambo basisaze dda. Ebintu basavu. Akasija kali abana bagendeyo abakoleko emikolo. Akasija kali kakuumuuka. Kakuba empere. Kakuba empere. Ensonga za Lydia Jasmine kw'ossa ne Dan Flavor tezinnagwa. Dan Flavor yakomyewo mu mawulire n'abaako byannyonnyola. Ye yagambye nti Lydia Jasmine yabadde alimba oba bye yayogedde bya bulimba. Katusooke tukuwe Dan Flavor ate tubeere nga tukuwa ne penge. Nze nzikiriza amazima kubulire amazima gennyini Lydia yampa sente. Sisobola kulimba. She gave me money. Sisobola kwegana. Sisobola. Nesimuguzanga kebigambo byayogedde alina okumanya mwana tuli bantu bwalimba agenda kufuna mungi hurting me, painting me a picture which is not real. Afuna mungi honestly. Picture ogamba mbunze namubba namufera nanga muguze nyumba kuno olabyeko nti banguze nyumba ye bwe yagamba ainako copy eraga nti done selling the house nganze nine ya renting ligani aina contract nange naye Gotoina ku contract ya kutunda. Siberanga nayo. Sijiri nanze dani obulamu bange bade bwakweyiya siri mubbi ate siri mwana wa mugagambo tuyine ye nyumba n'ekitange teyagizimbako. Wabasiboti akatambalo obutaba wa bikwata ku ttaka lino. Kalate mbimanyi lyange Faruko. Oyo gwe contract no labye munga agamba dani nyumba ne sente hizo yayogedde milioni 1.5 ze nyumba ze sente ze bampangisa. Golabye konti nti dani nkuguziza. Nti obana jesi kambo esinga kijiri mbayi mateka. This is real. Yajimpa najisigninga ne namba za bukwezi ne ya chairman kweli. If I can do this ngandi mulalunga sitegera ngamfanana nga bwe mfanana. Ne banga nine papula njagala Lydia alete receipt kwa taswali dokogera munsi namuguze nyumba. Nange ngenda kulete yange je namuwa receipt ya oba contract ziwa muguliza ko namuguliza. Abantu bagenda manya amazima. People have two colors. Era nkubulire Faruko
Zembade mu industry nomize nakubye bino byennyini. System gye nakugamba. Ayina n'abamawulire abamu backing up ne bagoberera obulimba. Lies. Nolaba omuntu ng'ali mu maaso ga kamera n'akakasa something kyatamanyi nako. Kozi bamwokyezaayo. Kati kyogamba kati njagala amazima gennyini nkugamba sijja kulayira mange n'abaana bange. Bino bigenda kunswaza tebigenda va ku mawulire. Bigenda beerawo abaana bange bakula, they're gonna watch this bullshit. Binnuma oba nali mukola erinnya oba siralukangako. I take care of myself. I'm not crazy. Tonsangangako mu mwala Faruku. Yes, system gye nagamba nti abantu bakuteekako ekintu nekikusuula eddalu. Okitegedde? Nze oyo omwana gwe nasembeze ewange nga nesulira mu kalina. Yakera ku makya n'atula ku TV nagamba mbu nali mulalu. Nakkiriza omulalu ne muguze nnyo. Yakubidde aba renovation aba renovating nga bagamba. Bani lies. Abo bakwana mu kyegamba byebi, that's why I'm emotional. People have no truth. People have no reality in life. Tachimanyi kyogamba. Osobola okubira sister Wazario gye yabeera ngaawo. Sinze nasasulanga abaana baavanga na machine ne bajja ne balongose ennyumba yange. Ngamaze okumpa ssente. N'enkyusa ekikomera kyali kya orange ne kifuuka ekya grey. Ye kenyini eyangamba ne kala nga nkwisa ku ssente ze yampa naye atuuse mu mawulire ayogedde ebintu birambu yayinoona ssente na Jesus. Milioni ana zijja zitya. Sizimanyi. Over million. I don't know, Farouk. I don't know. Why is it going to jukira? Because in the mula jaki. Kale in the mula because we change your nimba. But she knows the truth. We're done the full live. Ozensi yo nansi lunga olowooza. Nabi interview omulenzi ono ku Faruku ngayogera ebitakwatagana musimanyi yafuna eddogo bwedogo ne limuweereza omukono bw'omukono nga gumuyita owulirira ddala gabozibozi g'enjaga. Ate weekwasa system nga tonna gyekwasa waliyo gwe ekizibu ky'oyitamu okozesa ebiragalalagala osobola nakubeera nga usengeka emboozi entuufu. Wagenze kuwayiriza mwana muwala wano simanyi Jasmine mbu yeesiiba ku nnyumba kumba ate gwe kennyini gwe wali obbya abaana. Enjaga ebabonyabonya abayimbi banne Faruku bano booteeka mu kamera. Kati oyo yatoboyo interview nagira binengenda batebigatta byayogera. Munenda beddogo ne limpita omukono alimbya aba Nigeria tusiriwaza. This is why tamina before mu music industry ko bongo bwa sibu wagali. Enjaga ebataba buseeku. Enjaga ebunu nyemwe badani flavor. Mulidia Jasmine yekubisa ebifaananyi mbuku nyumba etali yiye baba. Nze nyewe mpangisize nyumba lunaku lumutatange muleta ne mukubisako ekifaananyi. Kuolidao asawe omuntu wapangisa kintu kyoyabakinako obuvunaanyizibwa tukulise ku bwongo kibasitegeeza wali ogenda namulagira ndi walina okupama mu nnyumba ne watalina kupama olwo abazadde be wali ogenda bakyali mu nnyumba ki abenganda ze balina mukyalirawa olwokuba nti naagipangisa ndi badde balina musanga mu stenseni genda gavubukavu gagenda ganywa enjaga negekozakoza mu programu obw'ekisiru ganoonya kamu baaka music tewali enjaga oli mu kunywa enjaga ogiyisa ne mu matako sikutegeera lwaki abavubuka bano funa ku muvubuka wamugjeewo kamubuze Lydia Jasmine waba yalina family nga ina family jega kati Lydia Jasmine kali yapangisa ennyumba ne Lydia Jasmine abali bamwagala omulaba bandi musanze wanga nyina family ye ate yadde kubisizaawo kifaananyi ani badde amugamba tufulumemu eno ennyumba ngipangisa hali ku system eno enjaga emukubya aliego obuviiri system yaga tebikwatagana mbonenda bw'omukono ibete tucha bakyabitutuuza ebibuzi by'ekidongo era ntegede mwade muwozawoza just interview era bambi mukazi watu Jasmine gwe mwaweteddemu ebiba kyabiwuliza munenda bw'omukono nga gumbita so ebibuuzi by'enjaga byennyini. Kale kiriza tubeere ng'ate tuddayoko ewa Frank Gashumba kubanga kati yakola amawulire okitegeera nno mukwano. Makona ya interviewinzeeko ku Frank Gashumba awo ng'omukolo gwakaggwa katubeere nga tukuwa bye yayogedde. Era abantu bangi badde balowooza nti ojja kufuna mwana wa minisita omukazi omugagga ennyo alina ku nsimbi. Mu bakazi bonna lwaki malayo ekisinga obukulu mirembe teri kyenkana mirembe tekimakinga sense kubeera mu ngeri gold plated or diamond plated nenga toyina mirembe. She gives me peace yampe mirembe. She's a true African cultured woman. Ategera this is my husband. Bwemba creating a palace and you are the queen, then you must treat me as a king. Ate kyataina feminism ogimanyi omwenkanonkano ogwo
Yes. So bye bimbenyizo bagamba sagala babu. Kati mukazi wange abantu. Era ikana assure you. Guno guyinza okubanga gwe gusoose mulaba ate mugenda muddamu mulaba ku mbaga. Olutalo lwa Palaso kwosa ne Nobert Events munange eterunagwa. Nobert Events akyagenda mu maaso n'okuwanda omuliro akati avuddeyo n'abeera nga atabukira manager Roger. Na video njikoze sigenda kujogeramu bigambo bingi oba kunnyonnyola nsonga ziri wakati wange ne manager Roger. Manager Roger era manager wa Spice Diana. Sina bintu byengenda kuleeta bingi mu video eno oba mu media wakati wange naawe. Era omanyi waliwo ensonga eziri wakati wange naawe nga promoter. Manager Roger soka kyabena wayingira entalo wakati wange ne Palaso ekyo kimu mbadde nkumanyi. Manager Roger bwe nkujjukizaako Katonda ejjo yakadde okummanjira nga tuli ku Freedom City ku show y'ekiboozibozi. Emboozi olutalo lwange wakati wange naawe lwatandise kuva misana. Onfuna bulungi nga mpaana President Museveni. Era okwagala okujjukiza ate buli kimu kirina on record. Ojja okumanya nti bamafia babeerayo. Buli kimu kirina on record. Nabadde ngamba nti President Museveni nanyini ssente mu Uganda w'omusangiro oyo yanga buyoya. Ebigambo biwanzize muno obimanyi bulungi nnyo ku birthday yo. Tikale singo yogedde nti Bobi Wine. Ebimu oyogerera mu birimi byebyo. Kimanye nti weetooloddwa dda. Manager Roger nkugamba ebigambo bino. Mbu singa yogedde nti Bobi Wine, singa kati nkuweereddewo ssente olinga amazzi bulijjo ndya ku ssente zo gwe Roger. Wegaggasa ate nga naawe oli munaku ku mutima. Roger nja kugirayo A to Z wo nze gw'oliko blaza. Nkumanyi nnyo naawe nakwetooloola nnyo. Roger ndala nkuwoninga ebigambo bino. Isheru wakati wange naawe sigenda kireeta mu media kubyogerako nnyo n'ekituufu okimanyi. Naleeta omulimu n'ompita emabega wegaggasa naye ng'ate oli munaku obadde okombola akasente k'omusajja from A to Z nga n'amaloboozi nga yina era bonna ngende wala n'onsimogola nja kugirayo buli kimu kuba mbirina. Ejjo wansanze ntudde ndi mukulya mmere yange n'amata ne caayi wange w'amata n'okwata caayi wange w'amata n'omuyiwa mu mmere yange oyogera owandula amalusu n'ekyo ekirimi kyo mbundagako bulaza bwe nayagala okukulagako nja kuziikuzayo n'emirambo gyonna gy'ozza otugumbula. Bwino nkulinako muyitirivu Roger nze nkubuulira depression nja kuza mu depression ey'okubiri. Spice yakakujja mu depression esooka wayiga n'omwenge kulwa depression eyo. Kati gwe tonamanyira depression nja kuteeka mu depression Roger otunde na buli kazimbe k'oyinoddeyo ku zero naye kompita mmere. Kiriza tubelenga tubuzaako ku Nasuna Jennifer Goleti, twagala okubuuzaako ku Linda Hassan, twagala okubeera nga tubuuzaako ku Mimi webale kuba nti nate oli ku mukutu. Nabire Justin ogamba otya Idi Mubaraka Nankuke Esther Nakabonge Evelyn, twagala okubeera nga tukubuuzaako Kawesi Norin webale kuba nti nate naawe oli ku mukutu. Abalabi baffe abapya twagala okubeera nga ate tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo ne tubaanirizaako ku Newspark channel yokka gy'olina okubeerako okuba nti nate ofuna amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano. Twagala okubeera nga ate tubuuzaako ku Kagude Charles waliwo Namutebi Darat ate katubuzeeko ku Jane Nachanja waliwo Jane Mutoni naawe tukubuuzizaako. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.